Nsereko watandise ekibiina Revolutionary Front naye ng'ekigendererwa kyo kulwanyisa Kyagulanyi. Naye buli lw'olwanyisa Kyagulanyi ffe otuwadde emirimu egy'okkola. Owulidde? Kubanga kati omunaabirako amaaso ku makya watandika na Sseggirinya ne tukutunuulira ng'oyogera ebigambo ebitakwatagana ne tukussa akasiiso. Owulidde? Ne tukussa akasiiso naye kaakati Nsereko njagala nkulabise abantu bakumanye bw'ofaanana. Abantu bulijjo beebuuza baani abawagira ebisiyaga mu Uganda nga weekwese. Njagala otubuulire bw'obanga towagira bisiyaga ggwe Nsereko nga n'okubiri obirya. Famire yo yonna buli muntu agenda ebweru ebiwandiiko byagenderako timuli wa bisiyaga. Wano omuwala ayitibwa Joha eyasikira nnyoko. Ali bweru olwaleero tugende kwembase tukebere bwe yali agenda ebiwandiiko bye yakozesa kwembase ebiriyo bigamba ki. Waliwo era ow'oluganda lwa famire yo ayitibwa Akimu Ssennoga so yaliko omuyambi oku Parliament era nga driver wo. Essaawa zino ali bweru wa ggwanga. Yalabikidde mu butambi ng'akutte ebipande ebiwagira obusiyaga. Kakati ggwe ebisiyaga ogenda ne mubiteeka ku bannammwe. Naye ate mmwe ng'ababiri era nga n'ababiwagira mwekwese. Bw'oba tobirya lwaki famire yo buli lw'erinnya ennyonyi bonna abo benkusomedde abakagenda Joha oyo yasikira nnyoko ne Akimu Ssennoga ebiwandiiko bye baliko ng'era balabikidde ne mu kamera ebweru nga bakutte ebipande beewaddeyo nti bo bali babisiyaga era babiwagira. Nsereko bwe tukusirikira tolowooza nti no tuli basiru. Kano akazannyo gwe wakatandika njagala kulabisa abantu bamanye tokyalina moral authority eddamu kwesimba wano mu kifo kyonna ekya Uganda. Ndeete bwino owaisha motozi nti nga n'emmotoka gy'ovuga UAY eyo siginasi enjeru gy'otambuliramu n'oli amasappe nga naye omwayisha motozi baaguluba naawe kumpi olinga eyabba enzibe. Emisango tegiriyo mu kooti. N'okwata ettaka lyewabawa wane Ssekanyonyi mu Mityana ettaka ne libuuka amakyo nakati olwaleero emisango gikyaliyo mu kooti egyayisha motozi. Wano omugenzi Ibrahim Kigundu BMK yagenda okufa ng'akubanja sente mmeka omubba sente mmeka. Omugenzi Tom Kaya eyali akulira zino takisi eziyitibwa Kachi yagenda okufa nga omubbye sente mmeka. Abantu yessaawa tuveeyo tubabuulire Nsereko omutuufu yaani. Naye ebyo ebyokwesiiganga akazigo ne weesiiga akazigo ne weesiiga akazigo tetugenda kubikkiriza. Bw'oba owakana vaayo nchallenging ng'ebiwandiiko bye njogerako famire yo byegendeddeko ebweru tebibaddeko nti bawagira ebisiyaga. Bw'ovaawo ne weekweka wano mu bantu. Nsereko nja kukuba nkulabise. Musajja gwe olekeraawo okuferaafera abantu. N'abantu abagenda okuyingira mu kibiina kyekyo simanyi Revolutionary Front bajja kuba bajega, bajja kuba basiru. Naye omuntu ategeera alimu amagezi tasobola kugoberera Nsereko. Kubanga oli mufere, tolina mazima, oli mwefuuzi, oli munnankwe, buli w'obeera oyagala okuba nti gwe controllingawo. Ate nno nalabye ne General Muhoozi ng'okukuta naye njagala okumulabula bw'aba tamanyi Nsereko bye yakola kitaawe. Mugendeko mpola tolowooza nti naawe akwagala nnyo. Nsereko bye yakola kitaawe genda obibuuze taatawo omubuuze nti Nsereko afaanana atya. Golowooza wano nga yeesimbyewo mu kalulu kye kyamubbya mu State House batuko baba muyulize n'engoye aveeyo ajje engoye azigule wano entebe mu kitoolo. Yali amaze okulya obusente bw'omusajja amugamba vaamu ate yeefuula ayagala okukakasa bano nti nze nkyali ku mulamwa k'abaana nti piga wuyo ne balyoka bakukyamula. Nsereko weegendereze ffe tukumanyi nnyo era basiru be bakyakutambulirako abo abanoonya emitwalo 5 mitwalo 10 mitwalo 2 gogenda ogaba. Waliwo n'abantu abangoberera wano naye ate nagenza okulaba nga bali naawe nnyo mu lumbe. Seetaaga muntu angoberera ng'akolagana n'Ensereko oba ng'akolagana n'omuntu yenna anyigiriza abantu atalimu magezi atasobola kutegeera. Oyo omuwala gwe njogerako muganda wa Nsereko simanyi maama we yasikira nnyina Joha. Nsereko emmotoka gyevuga mu kalulu akawedde twagisinga ewa mukoddomi we kaakati gwayita mutabani we ayitibwa Jafari. Naye sente ezo yazimuwa oba ebisumuluzo mwabibbayo bubbi.
ne mulimbalimba omusajja okugenda okugira nga omuwala omutiisa omututte ebweru ku nnyonyi. Obwo obubbi bwo bw'ogenda okozesa abatakutegeera be bagenda okwerinaanya. Naye Nsereko ndayira nja kukuba wano wansi w'enjuba. Ekyokubiri njagala okulabula eyali omubaka wa Lubaga North Kasibante Moses. Tolowooza nti buli lw'omala okunywa walagiwo n'olya embizzi embisibisi n'ojjona abira amaaso ku Kyagulanyi. Owulidde wano wali weekukutiriza ku Kyagulanyi akalulu akawedde nkakasa tiketi eyiyo ey'omubaka wa Lubaga North n'eya Ssegirinya Kawempe North ze zaasembayo nga zisibye enkalu. Bobi Wine gw'oyita omubi yakuyitako era wali weekukutiriza lwaki mu kibiina ki. Omuntu bw'amala okumma ekintu ng'akulengedde akubyemu ttooki nti tosaana ate tomufuukira mugugu. Wano wajja mu palamenti ne tukuwa sympathy vote ng'ova ku CBS osoma amawulire nga n'empale zikwabiridde omuliro ne tukuyamba olwaleero omaze okugaggawala kati otandise kusesema busesemi byeyogera tebitegeerekeka. Ate mmwe abantu ba DP buloko mmwe nze sibategeera kuba ndaba be bafuukidde Kyagulanyi akagumba. Buli muntu gw'olaba nti yaliko mu DP buloko afuuse akagumba. Naye gwe Kasibante jangu mpola naawe bwinowo tumulina. Lekerawo okunaabira ku Kyagulanyi amaaso gwe buli lunaku n'omulirako embisibisi. Tolowooza nti gwe tetukulina naawe kufayo. Gwe n'Nsereko mmwe bamu. Owulidde Nsereko tabeera na muntu mugezi era abeera na bantu babuyabuya. Luli wayogeranga ebintu eby'amagezi kati ate kiki amagezi galagawa otandika okwogera ebintu eby'ekisiru. Mwe mulowooza nti bwe mumaze okubba ne mugaggawala ffenna tubbye tugaggawadde muleka abakyasobola okutulwanirira ffe abanaku batuyirewo omubiri. Owulidde Nsereko weegendereza ate nakugamba bwino we Zambia engeri gye wafulumamu Zambia naye nja kumuleeta abantu balyoke bamanye obufere bwo. Kati sawa y'olwaleero ne Kapera akusinga amasannyalaze. Kapera akusinga amasannyalaze kubanga waayita abantu bangi kati bamukuŋŋaanirako. Owulidde bamukuŋŋaanirako lwaki ne Kapere n'asobola okulaba ekituufu. Naye gwe omuntu eyasoma ne weefuula nti nno wasoma tosobola kulaba kintu kirimu magezi. Mubeeraawo buli kiseera musitaamiriza busente awali sente we muteeka ennyindo awali sente we muteeka ennyindo. Nsereko jangu mpola nze nakugambye buli anti watandise ekibiina Revolutionary Front eky'abasiru naye abasiru bonna abanaakibeeramu tujja babuusa nabo bakuddukeko. Bwe muba abagezi muve ku Kyagulanyi mumuveeko byakola biri ku mulamwa. Ffe abanaku abatalina bwogerero yatulwanirira naye tetujja kulowooza nti mwe bwe muneera ne famire zammwe ffenna tuba tulidde. Owulidde gwe Nsereko oyamba abantu bameka muyambira mu makamera wabadde mu lumbe lwa Katonga weeragaalaga. Kakati Kyagulanyi bw'atazze mu lumbe n'afiirwa ki yabadde Dubai ng'alya bulamu ng'ali ne Kapere yatutte abantu abawera 10. Omugamba nti ajja kujja mu lumbeero. Kyagulanyi okujja mu lumbeero aba akuyamba kuba olumba aba agenda ddwongeramu vibe kamera zonna ziba zigenda kutunulawo. Naye olw'obusiru n'empiiga n'obutayagaliza n'enkwe ogenda osabattukana n'ebigambo ebitategeerera. Nsereko nja kukuba Nsereko nja kufiirako gwe kisajja gwe. Nja kufiirako abantu tebamanyi lwaki nkukuba naye nja kufiirako Nsereko paka lw'onoddamu amagezi. Mukama abakuume nkomawo ne episode endala era nga nfaafaagana n'Ensereko bw'anaaba tazzeemu magezi kwesonyiwa Kyagulanyi nja kufa naye. Mukama abakuume His Excellency kulikayo ebweru. Kambwe mwana wattu owulidde bamuyisizzamu eggaali bamubuulidde oba ayagala obibuulira oba nedda. Ekikulu kiri nti amugambye nti waba ayagala emirembe si yeye yekka Nsereko nti buli omu bw'oba oyagala emirembe weesonyiwe omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oba si kyekyo bo ba foot soldiers bali mu buli koona bw'ogira bw'oti nga bakuzzaayo buli bw'ojjayo omutwe nga bagukonkona mpaka omutwe egyo we zinajjaamu amagezi kubanga kirabika nti mwetaaga kujjukiza buli kaseera. So buli bw'ogirayo omutwe bw'oti nga baguzzaayo buli bw'ogirayo omutwe bw'oti nga bafuutu soja bakola ki baguzzaayo. Oyo bamuwadde ebibye. Singa tuvuddeko eyo munaye nga tuvuddeko eyo waliwo omwami atunnyonnyola yafuna chansi okunyumyamu ne Honorable Ssegirinya Muhammad awo mu nnaku ze ezisembayo era munnange ebigambo bye yamugamba bitiisa bibino. Nafuna omukisa mu bulwadde nengenda ewaka
nembera ne mulabako. Omulundi ogwaddirira ogwasembayo nagende naalya okulaba Seggirinya Muhammad. Mr. Update. Bino kambyogere kiyinza obutampisa bulungi naye kambagambe ebigambo bino. Bwe ngenda okulaba Mr. Update nagenda n'omukulu amuyita Mr. Kawempe. Ne tugenda enaalya. Bwe natuukayo waaliyo Waswa, waaliyo Mama Seggirinya, waaliyo n'omuwala ndowooza yali mutondi nga sisita we. Seggirinya Muhammad n'avaayo ne bamutuuzaawo mu ntebe. Ne mutunuulira. Ne ngamba ddala ono Seggirinya. Seggirinya bwe yandaba n'akaaba. Nangamba Katongole. Ozze. Mama n'agamba obwedda tajjukira bantu. Memole ye yabadde yagenze. Mama n'atuula side wali mabbali. Seggirinya waayitawo eddakiika ntono n'asitula amaaso ge. N'agamba nti abasajja bamaliriza. Katongole bwe nagende Amsterdam, Netherlands, omusawo omu yaŋŋamba n'agamba baali banniraanye omuntu ono okusinziira ku butwa ne bye baamukola ayinza okuwangaala ekinene ennyo omwaka gumu n'ekitundu. Kubanga Mr. Update mujjukira ng'akava mu kkomera awo n'agira kati baamugamba alina okuwangaala omwaka gumu naki n'ekitundu. Seggirinya ne kimuluma ne bagamba tukoze tutya. Kakati tuba tunyumyawo nanga Katongole ngenda kufa. Nembuuza maama lwaki Seggirinya agamba agenda kufa. Nemugamba ogenda Seggirinya n'agamba ebbanga lyange liweddeyo ery'okubanga ndi mulamu. Muhammad Seggirinya abamu tebasobola kubibagamba naye nga bwakubikulira ku bitundu bye ebyekyama. Mungu ono saasira Seggirinya byonna. Yes, mawulire ga nnaku nnya ate tubadde tuli amu nange ne zireeta omukyala amanyiddwa nga Kemisera, ono muyimbi w'eggwanga. Amawulire ge mpuliddeko mbu yafuna omusigansimbi, no yafuna omusama. Musama ono mbu n'amutwala e South Africa, ne bafuuka mwami n'omukyala, naye gye bukeeredde omusama mbu amwefuulidde era yadduka dda n'amuleka ne mu nnyumba. Mukazi wattu tamanyi kiddako, alajanidde bonna bannayuganda nti bamuyamba akomewo waneeno. Tanzireka bambi njagala okwebaza abantu bange batabe yansindikamu bandabiridde bulungi. Mukama bawa omukisa. Neebaza bata wange, webale mukwano gwange. Kyendabye omuntu munsi osobola okuba mukwano ne mukwano gwogu
nasinga ab'eŋŋanda 1000 webale bata wange bamenta bamunyambe mama Fina mama w'eggwanga Bambi mukulu Balamu Edikenzo taata mama Susan Makula mukwano Abitex promoter Bambi munyambe abantu bange abawagizi bange munyambe nzireka ndegayiridde nasanyukanga nyambiddwa Bambi nfukamidde ku mavivi na buli gwe nali nsobeza nzonyiwe nayo munyambe Bambi munyambe neyanziza. Ebintu si byangu, mwana muwala omulabye gakaaba gakomba era alaajanidde buli omu gwe kukwatako. Buli munnayuganda yenna nti mumudduukirire asobole okuba nga ate akomawo waneeno ewaka. Tubadde tukyali awo ne zireeta olutalo luno lwa mukyala Info Trust ne JB ne bakadamu simanyi kikyo naye lweyongera kakati tubadde tukyali awo ne zireeta Doniasia mbu bano baali beetunda. Mufaananyi bwandibadde buvaayo akati ate mukyala JB mukazi ow'ekitiibwa ensi yonna yonna gwetya obuvidiyo tebuvuddeeyo akafaananyi tekavuddeeyo. Simanyi yali yeetunda $19 19. Watyanga mukyala JB ne bbawe bonna beetunda. Alright. There is always big secret behind those happy couples. So guys, be inspired nga mulekamu. I'm just being honest. Based on the information I'm having right now, waliwo ekitagatta, oh, there is that big bond in between Muchala Info Trust and Mwami JB. Abaffe ebyampunga byo tebikuwayo oba oyinza oba oli awo ng'olowooza nti oba biweddeyo ogenda okuyita eno nga munnange waliwo amuwa obubaka abaana bamusindikidde obubaka oba n'atuula eyo abutunulemu yekube mu mutima kubanga abasinga obungi bamugambye nti munnange by'okozeeko obikoze palamenti ogiseeyo emirundi egiwererako ddala ke kaseera oba oli awo weewumuza ebyobufuzi leka entebe omuntu omulala akole ki agibeeremu naye simanyi kubanga gye biraga oba nakkiriza oba nedda kakati wuliriza bye mpuga badde bajja kukuba bakwambule n'empale oladde wali adda ebitaano mpuuga zeza Segirinya wazituusize za palamenti empuuga mpuuga ate tetwagala kudda mu bya accountability. Sente zaava mu palamenti ezigende wa mama wa Segirinya yazifuna. Mpuuga sente zibulira nnyo mu nsawo oyo kakati oyina olwedde kati mpuuga tukubanja 550 n'ataano aga mama wa Segirinya yagafuna. tuli ku NCK TV era mukwano oba oliyo nga tonna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire go gakyali mangi nnyo ddala gamba bugambye nti gwe tuula butuuzi kalira nywera mbenga nga kutuusaako wona woli wonna wosinzidde naye munnange nga sinava wano kantwala omukisa guno okubanga mbeebaza nese kwebaza yenna okubanga bambi mutwagadde nnyo mutambudde naffe tusiima nnyo era tusiimira ddala tubagamba bugambe nti temujjanga okwo olw'omukwano omungi gwe mutuwa era munnange tetwandibaddewo singa temuliiwo mumutufudde kino kye tuli buli ddakiika buli wetaddeyo amawulire ne mubaawo okutusapootinga naffe tujja kweyongera nga tubaleetera amawulire naddala agagenda mu maaso neeno mu ggwanga nga tugenderera okuba nga ate tutuuka kalulu ka 2026 tetulina bajjukiza nti tulina okugusa missoni yaffe gye twatandika mu 2021 this time around erina okubeera mission entebe mu ntebe kakibeki tulina okukugusa mission eyo so temuddaawo ate
nemudda mu birala mubeere katubeere bakakamu naye tubeere begendereza mu byonna bye tukola. Tulina okuba nga tuyingira Uganda mpya, kyekintu kyokka kyokka kyetulindiridde. 2026 wala, era tusaba Mukama Katonda kyokka okuba nga atukuuma era tusobole okuba nga ate tutuukayo tulonda akalulu kaffe mu bulungi nnyo, tusuubira buwanguzi bwokka bwokka. Mwebale kuba naffe, mwebale kutwagala, mwebale kutambula naffe, era munnange mukkirize mbe nga mbeerekereza, kyakuba nga nkoma mu maaso n'amawulire mangi nnyo, temuvaawo.